amawulire kasita twatandika okwagala ofuuka ba celebrities awo nawo ne wajjawo kontana okitegeera. So omuyimbi yali kontanye nawo amawulire naye waliwo olwonyigiriza ennyo ennyindo nze mbirabye era ebbanga lyembadde wano mbirabye nti Selector William waliwo bye nakola nga seetaaga bikola ng'ate olaba waliwo ali mu kiyitamu naye abasinga tebamanyi repercussion ya kintu bw'eba ezitowa era abayimbi balina ensonga lwaki banyiivu naye ate nabo tebalina nnyiiga nnyo kubanga baba balina bye bayiisaawo bye baagala okubba byonna bayita mu b'amawulire. So ekibuuzo ky'ombuuzizza nti nno twatuuka tutya wano. One, abantu betukolera okwagala numbers. Ba proprietors ba channel ya za platforms kwetukolera. Yes. Pressure yo. Baagala numbers. Nti eno show lwaki teriiko bulango, eno show lwaki gundi nga akola bwati, beera wanjawulo, leeta kino ekikuleetera okuba nti nno you dig deeper and beyond. Ate kumbe omusajja oyo oluusi gw'oyogeddeko ayina nnyazaala, ayina abamulyako. Kati ye ne waba tanyiize Selector William ali ekannabulemu ajja nnyiiga kubanga ye yabadde amusuubiza etaano ejja akasooli gy'agenda okusigisa. So obukya eri ab'amawulire bungi ne mu nsi zonna ab'amawulire balabibwa bwe batyo lwakuba ekyaffe nti wadde batulaba bubi ate tuli baavu. Omanyi omuntu okulaba obubi ng'oyimiridde bulungi ekyo kyanjawulo. Kati awo wetuli. Ekisooka kyesinza okwagalamu kyekyokuba nti nze naawe tukkiriza nti tulina ensobi ze twakola. Saidi eri ey'abayimbi bo sinnayagala nnyo na kutunuulira bibalema. Nze njagala nnyo okutunuulira ffe bwe tutereeza ennyumba yaffe. Kuba ffe bwe tutereera abantu bajja kutuuka ekiseera batuwolereze. Naye tetusobola kuyimira ne tugamba tuli batuufu, twabakubira ennyimba, twabakyalira ku press conferences zaabwe kubanga jjukira bo be basinga amaanyi. Kyolina okusooka okutegeera tuyinza okuba tusinga platforms naye gravity bw'aba aluddeyo n'ayogera fanbase gy'alina esinga eyakawalya n'eya William. Mu bufunze fanbase yayo asobola ogikozesa. Nzijukira Brenda Fassie yayogerako olumu ne microphone z'abannamawulire ne bazirinnyalinnya n'abafans. Yajja n'agamba thank you the media for making me and breaking me. I don't want you in front of me. Biki n'abafans bamu backing up ne bamenyamenya kamera z'abaki z'abamawulire. Naye oluvannyuma n'ajja ne yeetonda nti wali kyali kimukoledde mu vibe. Baali bamukubye nnyo ebyokunywa enjaga ng'agiyigiza mutabani we. Kakati abamawulire ffe tulina okusooka okuva mu ttooki so tetusoogera wano oba toyogera nti tugamba abayimbi bali 100%. Nabo balina olugezigezi bulwala peni balowooza esaagala muntu antama abaali TikTok baba bakuwa warning. Kalabye. Bakuwa warning eyo kati bo baba balowooza omanyi bupeni buno bapafinga. Bumanyi. Kakati bannamawulire bano ekisooka bakaawo manya abayimbi nkiddamu bakaawo gw'olowooza ab'amawulire now and on kiki tuyinza okukola ab'amawulire aba entertainment nkimanyi tulimu abatwegasseemu n'ebirala ne tetusobola kwewolereza. Selector way forward eriki. One, omulimu gwonna kasita gubeerako nti nno teguliko interview gusizinga okubeera omulimu oguli organized. Entertainment journalism as a docket oba as a beat mu journalism kye bayita beat reporting yafa nti tetuwera b'amawulire 15 ba journalist abakola entertainment tetuwera abasigadde bamuyimbi annyumira nnyo ndifaani wa muyimbi neekulukunyiza nnyo ku William njize kamera rekodi ne batoni okitegedde. Abasinga naguze simu yange empya kiripu yange bagizanyeeko ku ssuubi kati nfuuse w'amawulire n'atandika onnoonya content. So
tulina okwawula ab'amawulire ne bannamawulire. Ebigambo bibiri Drake Sekeba yabinjigiriza. Ow'amawulire ne munnamawulire. Ow'amawulire yoyo agayimiriza kati wali n'ayimirira wali eri ebbali n'agamba nti ntunda bukedde wa 1000, ntunda Daily Monitor kati beebo, naye waliwo abagakola okutuuka awo kussa n'ogajja. So today ab'amawulire nkirabye nti challenge eriwo, abasinga baagala koppa, baagala tambulira mu footsteps ezitali zaabwe, nti kanneeyisenga Selector William mu kutunuulira ensonga ekintu ekitali manageable. Okitegeera abantu n'omugamba nti ebyo byokola twabikola dda naye ffe twabifunamu kino era byatukosa bwe tuti, ye n'akulaga nti tayagala kuwuliriza. Okitegeera. So ab'amawulire si nti babi, si babi. Guno gulinga omulimu omulala gwonna. Ow'amawulire mugeze ku policeman gwe bateekawo akuuma ebbanka. Montegeera. Ow'amawulire mugeze ku policeman gwe bateekawo akuuma ebbanka naye nga talinamu wadde 10 kyokka akuuma ATM gw'ozze okuggyayo miliyoni. So kiraba tewaliwo ngeri omulimu ogwo gye gugenda ttereeramu nga fundamental roots zaagwo teziteredde. Nti Selector William omuntu ayinza ogamba gwe kawali oyogera ebyo lwaki wakolanga bwoti. Nali muwandiisi w'amawulire nga blogging tennayonooneka, nawandiikanga ku blogs, nasoma amawulire, ndi cameraman, I report, I present. Okitegeera. Naye osanga olunaku olwaleero omuntu ayagala beera Selector William within a night. N'obuuza omuntu nti naye ggwe eyo enkola gy'okolamu nga Selector William walaba gye yamukomya? Walaba engeri y'omanyi Selector William engeri gye yayitanga mu bizibu ebyo? Nti nedda. Kubanga kati kaneewereko valid example bibadde bimanagingibwanga social capital. Nti Selector William n'ayogedde ku William ne musindika yagenda amala ekyo. Ne tufuna neutral ground ne tuddamu ne tukolagana. Ab'amawulire baffe bali mu kukyesinga cloud. Nti nze ensooso giteekayo kilipu yange gye basharinze ku TikTok. Nti n'abawagizi baffe bano bali mu tukozesa ensobi gwe bakulaga nti gwaliko si gwe abaaliko. Nina post gye mbadde ndi mu kuwandiika. One of the greatest TV personalities, Straka Baby, namulabye nga ali mukola show namba ku TikTok. Naye ng'okimanyi Straka Baby twamulindanga buli lwakuna ssaawa 4 ez'ekiro paka ng'ate ffe tulina osomo olwokutaano. So amawulire awo we gatuuse. Lumu nali ne Kamiliyoni oyo nga yakakomawo okuva ng'avuddeyo mu Amerika. Nangamba kawali omulimu gwonoonese gufuuse ng'ogwaba booda. Oluvannyuma lw'abamawulire omuyiikira omulundi gumu buli omwavu bamubuuza ebitali ku mulamwa n'atuzza ebbali n'atugamba nali ne kakalaamu twali awo wa Digibawa n'agamba Babladi omulimu gwammwe gufuuse nga babooda mulinga bukolwa mwenna. So mwetereeze. Naye ekyo akigamba mu personality nga amaze mu showbiz ebbanga ddene ate abaddeko n'ab'amawulire abali credible all over his musical career. N'akugamba era abankolangako abasinga baagenda Amerika, abamu bannyuka, abalala baakola bizinensi ezaabwe. N'akuwa example ya Darius Mugisha, n'akuwa example ya Sebidde Kiryowa, n'akuwa example ya Innocent ono wa Galaxy. Job we have today. Buli muntu ayina okuba nti nno adrawinga lines. Mu bye tulina omumanya amawulire ga showbiz gaagwa. Ompulira Selector? Nkuwuliriza. Amawulire ga showbiz gaagwa today. Nti oba okyajja ku Selector William interview nga waliwo ebbali amukwasa essimu. Audience yaffe teyagala clean video, audience yaffe teyagala clean audio, eyagala kimu nti baalwaje bikomyewa.
bye bagenda nabyo omubuuzo waayi guno omusango gwakoma nabirabeyo ku TikTok nga beegoba ekyo nga bakivaako. So everyone is to blame in this game. Nagamba Saimo Kawalata ne mugamba man wawulidde Gravity engeri gye yagambye ab'amawulire nti bafala omanyi kye baamubuuza Bobi Wine yakutimbye lwaki wajjamu ennamba ye omuntu eyakakuba lugogo osobola mubuuza such a question. Ebyo bye balabanga ffe ebibuuzo ebyekisiru naddala nze nti Kawalya yabuuzanga nga over and beyond omuntu omukuuka yalinga mindset. Nze nakola interview ya Juliana yali ku Swangs Avenue nagyetegekera ennaku 2 ne bangamba Juliana we namukola kunangamba you are this good mbadde simanyi nti you have the other side of you. Omwana mu comment section n'agamba ekitegeeza bulijjo Kawalya amagezi ogamu oluusi ogalekaka. Ompuliriza kuwuliriza ebintu ebyo byonna n'obiteeka ku mmeeza n'ogamba okay abantu eno ango nayo bagyagala naye ate waliwo kye bayita character mu mawulire nti wemba nsimbye character nti ng'eya Douglas terina kwekubiira. That is the character. Kati personality toyina gya identifyinga. Kati abantu ne bajajinga character naye nga gw'omanyi personality eyo. So journalism is being affected by many things. Naye ekisooka mwayingiramu abantu abatali bannamawulire. Then amawulire ne gafuuka ga lujeejeemu nti oba okoze interview ku Chameleone n'abaako kyayogera kyokka oyagala kaye yabaajongererako submission. Chameleone ayogedde ate lwaki onoonya kaye mbunoonoonya Tamale Mirundi Junior a drunkard. Era otandise. That is era otandise olaba Keizi. I'm being honest with you. Nti booyogerako tebabadde mu kino. Kale okuboogerako actually mbadde nakubuuza. Kiki ompe ensonga zo kukyani kukyakaye ate n'oyongerako ekyokuvuma omuntu atakuliiko. Olaba obuzibu bwamwe bandamawulire. Batakuvumye. Kati wenkugamba nti omuntu kati nkuwe example. Junior yali azzeeko ku seeti yo ng'atamidde. Yes. Nina ka video kengenda okuweereza taata we bamukyaziza ku radio 4 ng'aweddeyo. Kati ate otabise ebintu tubadde ku Junior. Byonna nze nkubuulira mazima. Selector wenkugamba nti nno senga Sebbanga tugeze omuntu nga Salvador ayogera ku comedy Maria kinayogera ki ekikunoonyesa Sebbanga a clown. Kugwe Sebbanga agwa mu kitiiki era biki byalina okwogerako ne byatalina kwogerako. We tujja ku byakapere ka full stop kusuubula Dubai kutwalayo matooke he's okay. Newe tuba tuogera mu serious nga ddala mwagala omulimu gutereere. Why would you bring ngolese Salvador olese Bujingo olese musajja wange oyani omulala ababeera awo aba Fun Factory ate oba toyina kudde eno. Ontegedde oyina kuleeta ani? Oyina leeta woyogera ku comedy mu Uganda leeta Bujingo nti ye alina kyagamba. Leeta Muhanji because Muhanji agira ku business side of the comedy side. Leeta ba comedians abali mu play abali comic. Don't bring people that are not funny because they are friends. Kakati Sebbanga ye kyakola gwo kiyita kiki kyakola ye Sebbanga. He's called being a clown. He's a typical clown. Kakati ekizibu kyenfunye olwo ekisooka kye kino. Obuzibu bwetufunye kirungi tikituguddeko wano babiri. Tuli mu discussion yatwatuuka tutya wanyo tuvaawo tutya tutereeza tutya omulimu ne tukolerawo ensobi n'oyingiza abantu abatali wana batasobola kwerwanako kaye wisdom n'ogamba tasaana kwogera ku nsonga z'amakulu ate n'oteeka ku Tamale Junior n'ogamba nti mpulirizaako ali drunkard. Nedda walabye olutalo lwa Kaye ne Mirundi ku seeti nabalabye nga Saima bakyaziza ezo ze balina okubaamu naye ate Bebekulu amala okwogera toyinza kunoonya ate Bobby Brown
Nti Chameleone amaze okwogera ate onoonye Dr. Bitone. Abamawulire ebyammwe tebijja kuggwa na bayimbi. Kuba kati emisango gye waakakola wano. Ebyammwe tebisobola kuggwa. Bijja kuggwa. Amazima tulina omumanya edda mu mawulire waliwo kye bayita credible sources. Selector ojjukira nga tukusaba otandika kyalanga ku TV noga naye ebintu byammwe ebyo. Oli credible naye n'ogamba ebintu ebyo tebinzitire. Era byali byenkoze bubi nnyo. Nga buli lwojja okuba Chameleone ne nkugamba Selector mpola mpola. Kale ekyo kyoyogedde era Keezi sajja kutereera. Mbasaba muwanike emikono. Kiteba ekyo kyowulira kyayogedde kyennyini. Aba NBS kye baalinga bakola. Nga bwakyogedde bw'ati ateeka Chameleone mu mbeera nti kituufu Selector yabanga nkubanga ng'akuba nga ffe tumuwooyawooya. By the way, Keezi is being honest now. Nti Keezi byayogera bye bimu ku buzibu bw'amawulire ga entertainment. Bwe buzibu amawulire gaffe gaddamu kuba kateebereza. Kati Chameleone n'amala abeera nga badde awuliriza aga ekituufu William yabanga nkuba Keezi nga yamuwooyawooya. Nti Keezi tunaafuna dya obudde bwe tusobola okubeera ku nsonga zino ne tubeera serious because ze babuulira. Ensonga yo wali ngitegedde nti olumu ku nsonga ez'enjawulo weetaaga abantu ab'enjawulo. Abantu ab'enjawulo. Era buli muntu alina obukugu bwe. Nze kyessaagaddeemu kye kyokka eky'okuyita oli omutamiivu kye sisobola kakasa kuba nze simukyazangako era ekyo wamma tukyetondera. Ekirala engireeta gy'okireeteseemu n'ekyakaye kiraze ng'ekivvuula naye bw'okiteereza obulungi noga nti abantu ab'enjawulo nti ku by'obulimira obulunzi William oba oleeta wa bwereere. Oba oleeta wa bwereere. Ku by'amagye William oba oleeta wa bwereere. Kakati Kawalya ensobi zonna z'omanyi ze wakola ng'oli mu mawulire ze waakakola kuba okyali mu mawulire zivunaanyizibwa ku ani? Ku bannannyini mikutu gy'obadde produce oba ku ggwe oba ku b'obadde okolako amawulire? Zirina buvunaanyizibwa ku nze. Omanyi ate tolina kuleka omanyi tofuuka kiiso kya mbuzi. Nannyini mukutu batono nnyo ababa bamumanyi. Batono nnyo bano abantu betuweereza ayinza omuweereza n'akunyumirwa oluusi n'alowooza gwe nnyini mukutu. Kyova olaba abamu tebaagala kuseetuka. Okitegeera? Naye w'okolayo ekirungi kimu w'okola kale oba olaba ng'okoze amawulire abamu ge batasanyusa mukoleko ekirungi. To balance the boat. Mukoleko ku kirungi. Nze mbadde nina entalo zendaba naye ne ŋŋamba olwo manyi gye luggwerera gye lwaggweredde. Ne ŋŋamba awo gye lulina okuggwera. Katwogere ku nsonga ya munnamawulire munnaffe oba eno gye tugwa. Obadde ogoberera olugero lwabwe n'omuyimbi Aleese. Bulungi nnyo. Olowooza ki ekiyinza okukolebwa okuva we tutuuse kati? Okukolebwa batya? Era olowooza twatuuka tutya we tutuuse okuba nti Kat MC ne Aleese enkambi bbiri teziri makambu ng'ate live gye twasembako nze naawe operation yaffiye Kimenke n'agimuwa. Twatuuka tutya okubanga kati tebali makambu okutuukira ddala okubanga development latest yakutwala kagundi kutugenda mu police. Kati mu bulamu tasobola wangula musango gwonna Uganda. Tusookedde awo. Ekyo naawe okimanyi. Ate ogwo omusango tegulina gye gulaga. Okuviira ddala mu byafaayo bya showbiz, poliisi kwe baagulopye n'omuntu eyaloopye. Tewali musango gwonna gusugu gye gulaga. Kati kankubuuze. Lwaki muloopa nnyo awo aba entertainment? Lwaki wabeera fayiro zammwe? We wasinga amabaala poliisi weeyanguyirwa n'ekimu eky'ekkumi we kitambulira. Fayiro omanyi meka ez'akafiira awo.
kiringa muntu kugamba nti nkulo okupye ku poliisi y'ekatwe ng'obukuta kuki selekita ebintu bino bimanyi yogera amaziba mbu selekita William bamulopye nti bamulopyewa mbu poliisi ya CPS yawa poliisi y'ekibuye kuki era giggweeraawo eyo bagenda maliriza nga batudde ku mmeeza buli omu asonyiye munne. Katsi njagala ajjukire nti oyo omwana yajja n'amuyimbira ku kivuulu kye kya King of the Mic. Katsi ye kennyini yeetonda ku live gye nasembayo okukola nga alien skin kwali. Ompuliriza okujjako omuntu nga showbiz omanyi showbiz muzimu bwe gukukwata Selector William toyagala guvaamu. Katsi at 40 ebyo ebintu senga si byalimu. We nalaba incident eyo twagamba Katsi mu group emu nti Katsi togenda ku poliisi awo wali musango eyo ego ontegeera. Selector William abayimbi mubatamizza kino ekigambo n'abafaani we fought for this industry ani yakudeployinga obadde tosasulwa mbu we fought for this industry era nze mu group eyo nabagambirawo amazima ogwo musango tegulina gye gulaga because Katsi oyina abaana 6 lwaki okaka munno basale okitegeera. Nze era namanya taata wa champion good agenda maliriza mu studio kubanga ezo fayiro bwe twazirukanga nti omanyi genda ogolowa omusango ku poliisi olumala omwogezi wa poliisi ajja kwogerako. Journalism alina okuevolvinga nga olaba systems endala lwakuba tewaliwo space ya kuevolvinga nga tukyalina abakama bafe abaagala numbers tukyayagala abantu abaagala ofuuka ba celebrity ng'ate baamawulire. It is impossible, very impossible. Katsi kye baamukoze kibi naye Katsi tebaamukubye kirungi nnyo tebaamukubye. Katsi alien skin teyamukutteko. Nze alien skin yannumba ku stage saaloopa okitegeera saaloopako wadde ekigambo era twamala ne tukola interview we resolved everything. Kati bino byonna okudda omu ayagala laga munne nti oli wansi wange ate omulala agamba sijja kubanga naawe mu kubikodire boyo tewavangayo ngwadde omunyiivu. Kati balina tuula wansi ne bakkaanya. Katsi yaloopye omusango gwe bayita defamation. Katsi is not defamable. Selector William, Katsi is not defamable. Omuntu atali defamable yabeera ati. Selector William toli defamable. Woba wali oyogeddeko statement ne weekontana, woba wali olabikiddeko mu any public place naye nga byokola tebijjansa, woba wali ozaddeko mu mukazi nga tomwanjulanga, woba wali obaddekawo nga tolabirira. You are not defamable. Ekireetera etteeka eryo nti lyafa. Saalabirira mwana? Si gwe njogera. Ekireeta etteeka eryo nti angula omusango ogwo ye kabaka kabeeyo eri tasobola. Ontegeera defamation kintu kinene nnyo kubanga bajja kubuuza mu kooti okay what shows that you were defamed baani defamable. You are not defamable. Kye baabuuza omusajja nga batutte mu kooti paka we yakyusa fayiro n'aleeta computer misuse. Okitegedde kati era ate Katsi tasobola loopa computer misuse kubanga baamusitula busituzi ng'ejjanzi pipi paka wali. Kati ekyo kyokola ki? Kye bayita explanation.